tugenze mu ndobeso tulabe munaffe ye agamba atya. Nze bampita mukunja wa Beat Family kitabuli ky'omuziki wangambye nkukubireko olina ekizibu. Banange webale kunkubira. Oli wanga mpulirawo ebiyogera. Ati nende kubaleno ndi kumulimu nkola naye munange okubide kankosaka sitaka. Mune mukunja nina ekizibu. Okimanyi nti nabbaza wange abeera bweru bamuyita Jime. Jime? Naye agenda okugenda. Nga yafuna da omukyala wano Uganda. Omukyala oyo twamwagala nnyo tumusumala linnya lya bbaawo nga tumuyita Anti Jimmy. Mukazi wa brother nga mwamuwali nga mumuyita nga tumuyita linnya lya brother waffe Anti Jimmy kubanga yali amwagala mukyala we. Offe katumutume erinnya banange n'abeerayo ebweru gambi ng'aweereza obuyambi naye ng'abuyisa mu mukwano gwe bamuyita Kaggwa. Obuyambi obuva bwero obwa ssente ng'abuyisa mu ssente yaako okuwa mukyala we nako oluusi okozesa zetuba tumusabyeyo obwetaavu ng'aziyisa mu mukwano gwe Kaggwa. Wamanya lwakyankalanira ki era naku zino ssente ssebo ziyita munzu zitwala ewa Anti Jime. Naye obuzibu obuliwo omufunde ekimanyi nti Anti Jime kimuteebereza okuba nga alinayo omusajja. Ng'alinawo omusajja omulala sina kindi nga Kaggwa yennyini. Kaggwa yennyini ono gwe yayisangamu ssente. Bannange tulimba nga bwe yabagamba Jime nti kyaba kyankalanya. Yatugamba naye era ng'omuntu omukulu esobola okutereezereza n'ogamba kyaka kino. Kati gwe kyobadde oyagala kikumanya ki? Njagala kumanya ali Uganda wange. Wange? Njagala kumanya oba Anti Jime alina omusajja omulala atali muganda wange. Tukimanye kubanga muganda nga afaayo n'aweereza obuyambi buli kimu akituukiriza. Gwe nno nkulaba oyagala kutabula muganda wo gwe. Era si ekyo ne bamulamu nabo. Kati bw'onoomanya nti alinayo omusajja omulala ogenda kugamba brother wo. Ekyokukola sente ziyita munzu. Ngomanya ekyokukola sente ziyita munzu ez'obuyambi. Kale omukazi mumuyitaani? Muyita Anti Jime. Anti Jime lye lyamukalako. Kati ate oli gwe bayisangamu ssente yani? Kaggwa. Kale beerako ku simu tovaako. Simu ogiwulira? Ngiwulira. Sirika. Hello? Hey. Jebale? Kale sebo nawe jebale ku sebo. Nze Kaggwa? Kaggwa okubidde ku simu kyeno. Okubidde ku simu kyeno Kaggwa. Ndieno mu tawuni wa mukwano gwange ku dduuka mbadde sina airtime. Gwoliwa? Ndieno mu katale. Bannange biri biti eyo. Bulungi naye obwavu nga bunnuma wampa ku ssente Kaggwa. Kati ssente ezo zijjewa? Mpa ku ssente obwavu bunnuma Kaggwa embeera si ya mulembe. Tanakuweerezayo wadde ekikumi oyo. Gundi Jime? Jime yakomyewo ali waabwe. Kaggwa Jime yakomyewo. Yakomyewo obadde tokimanyi? Tugenda kukola tutya? Ate kuki kubanga yakomyewo gyali ewaabwe badde era ajja kukukubira. Kyogamba babadde tebagambye nti yakomyewo. Sinaba kumanya nti yakomyewo Kaggwa.
omusajja akomyewo kati ebintu byonna twabitunda tugenda kukola tutya ekiki ebintu byonna twabitunda amaka twagatunda pooti zonna yampeeza sente okugula pooti zonna teziriiwo kakati olungati simanyi kyakukola hano twali tuzalimanye wali ongambye omusawo tagenda yamukolako wagenda kudda nga agudde eddala oba nga tategeera wamulabyeko ategeera bulungi ategeera bulungi zinamulabyeko banaye ngenda kukola ntya munnange nze namulabyeko niyosi tali mu mbeera mbi bannange omusawo yatugamba tagenda kudda ne mwana baakomyewo ajja kudda nga agudde eddalo kubanga tategeera bwe nomulabye ng'ategeera bulungi nange nze namulabye ntegeera saayogeddeko naye nga nalabye ng'ategeera banaye simu yange ngenda gijjako simu yange ngenda gijjako nekweke ate kakati wekweka kiva beerawo anti ebintu byonna twabitunda singa bwe ngenda mufe singa nga ebintu byonna twabitunda bannange kati simanyi kyakukola gwe yiiyo olabe bw'onaakikola ne bizinesi yali anteereddewo okukola yonna yaggwawo oba tumulimenti kanso yabiyoola byonna omusawo nagendayo n'agamba byonna byaggwa nti kiki byaggwa bitya ti omuntu agenda kukomawo nga tategeera naye mmanyi amusibiddeyo kuba yangamba agenda musibirayo obutadda ne wanaaba akomyewo ayinza okudda ntategeera naye bwonga nti abadde ategeera bulungi awo mba nina kwekweka bane ngulabye kakati kati gwe simu ye teriiko lwaki tomukubirako okunokakasa bulungi nnyo oba ategeera naye kasooke mukubireko oba esimu ye ekyaliko simanyi oba kweri mbadde sinabagigezaako esimu yali egirekera muganda we nga gwe nina okukubira ne mufuna naye kati simanyi ngenda kuddayo omusawo nabe kyagenda okunkolera kuba zo sente siinaawo wadde ebintu byonna bimalawo badde manyi omusajja tagenda kudda ntitwamusiba bana ebintabuseeko kati ogenda kuddayo omusawo kaggwa ngenda kuddayo omusawo yamanyi kyagenda okunkolera oba kikola atya simanyi nze ngenda kwekweka kati kiki oyagala omusawo akolere njagala omusawo kinali muganya ankolere omusajja kutadda Uganda bw'aba akomyewo wakirabe nga tasalina kyayinza kutegeera kati bw'aba akomyewo ng'ategeera mba sina kyakkola ngenda kuddayo ndabe kyankolera oba nkola ki oba akola ki oba musuula ddayo kuba gamba zina sina kyeninawo ekimu nakitunda ekirese wali wadde ekikumi bizinesi zaggwawo sina kyengenda kwogera oba musuula ddalu musuula eddalu naye si musooka ogigezeeko nga tonnaddayo wa musawo olabe banaebo ngamba nti yakomyewo oyinza okuwunya oba kati ayinza okuba yennyini yagina buli mbadde mpita muganda we nemubuuza anti jime alo oyogera ne mukunja mundobeso oyagala kusuula musajja ddalu nga teyakuwa sente ze mukunja bikwatirako woyagala kumanyira bikwatirako wagwe mukunja tomanyira stupid kitegeeza kikyasimbye okugamba naye sitaani takyatuma kasita abaana bakyebase enkuba tebanagenda kusomera efune bakuwulire mpozi amasanyazi tegannadda nenzirayo nga yabaddeko onookola ki abakyala kiki ekyabatuukako byanfuna kubanga engeri omuntu kyakulekera buli kimu nagenda bulakolera buli kimu nogamba nti bamusuula eddalu anti kati mukunja omuntu omulekera ebintu naye ng'obadde tomuwa basajja muyiga okuwa ku bakyala nakusuula eddalu atazijjewa anti alwatwale bino byewaleka naye olaba ebiseera ebisinga obeera tewafuna namba munnanga era tewafuna namba yo omukazi ofudde okukola aba takwagala abawadde butuma ekimujjudde mu bwongo bankubongere byanfuna kuba neneraffe waliyo omukazi yegatta n'abaana be ne batta bba waabwe yegatta n'abaana ne bategatta waabwe ku kyotero ne bamutta byanfuna ono mmajja ekiwummulo baagala byanfuna abakazi ebyenfuna bijja batuusa awabi mpola mpola ono nalo nkazananya nga tudde mu kitinga ebitambala
mutuntu mukunya si ddiini munnange tufunamu okubuzaabuza omukyala we bamubuzaabuza okutulimba kyangu nnyo kitegeeza mukyali baana bato be babuzaabuza abakazi munnange batulimba nnyo tulina obwongo naye bangwa nnyo tusiriwaza bambi Nalonga Emwera naye mukankubulire mmoko bino byanfuna ebyenfuna byamalamu nnyo mbalamusizzaako nze Nalonga Emwera naye mukankubulire mmoko bino byanfuna ebyenfuna byamalamu nnyo abakyala kale wulira omuntu bakulekedde amaka buli kimu bakikuwa naye nosalawo n'otunda ebintu byonna noba nga tosobola kugamba nti eno nnyumba yange gye bandekera naye noba nga obitunda nze manyi muuku nti byanfuna bye byatuyitirirako okubeera nti tubyagala nnyo sigadde Nalonga Emwera naye bannange omusajja ono ajja ggwira ddala eddalu atambula yeeyogeza oba yabaaki bizibu byereere bwe yagula ettaka endagaano yagitwala mu kkooti ne bagigaana lwaki teyagenda mu gavumenti n'agiwandiisa ate atya kati kambabuulire weetaaga omutwalo gumu n'ekitundu gwokka okugenda n'owandiisa endagaano olwo ndeeba ng'esobola okukkirizibwa mu mbuga z'amateeka oba mu kkooti ate si ndagaano ya ttaka yokka wabula n'endagaano endala gamba ng'ez'obupangisa ez'emirimu ez'ababaguzi ebyamaguzi ez'okuwola ensimbi ez'abaweebwa tenda ossa n'abo abakola obwa agenti duka mangu ku ttabi ya URL kuli okumpi oba batuukirire ku nnamba zaabwe ezitali za kusasulira 0800 11 700 oba 0800 21 700. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kale wuliriza Colgate ayina ekigendererwa okufuula ibibuno yaffe ebiramu n'amannya amagumu bagenda mu maaso nga bakola n'enkyukakyuka kintu kinene nnyo Colgate abo akozesa eddagala ly'obutonde ery'ekinnansi naligatta ne science wa Colgate lw'ebibuno ebiramu n'amannya amagumu era tebajja kuleka mabega kamwenyumwenyu konna Gezesaako Colgate abo omupya leero owai era yaffe